بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. ومتندق النجا الله سبحانه وتعالى oyo yatusindikira umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bashira wa nadhira, nga musanyusa eri abo abanakkiriza ne bamugoberera, era nga mutiisa eri abo bonna abanaakuba ebigambo by'amabega ne bagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatuwadde ekyengera eky'obulamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatuleseewo tusobole okwongera ku mirimu gyaffe emirungi, era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo abakola emirimu emituufu. Amiina. Ennaku zino tuli mu mwezi ogwa Rabiul Awwal, ennaku z'omwezi 4. Buli musiraamu yenna waali abatambulira ku kuzuula, abatambulira ku buzuuzi, buli musiraamu yenna waali abatambulira ku kuzuula mu ddiini beeteekerateekera kukuza olunaku lwa mawulidi, amazaalibwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadde nga tebalina bujulizi bwankalakkalira nti ku lunaku olwo olunaku lwe yazaalibwako, wadde nga tebalina bujulizi bwankalakkalira nti lwe lunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yazaalibwako. Wabula obujulizi obw'enkalakkalira obuliwo lwe lunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yafa, 12 Rabiul Awwal, lunaku lwaleero Mmande, lunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yafa. Kakati ekibuuzo, bw'oba nga osanyuka ojaguza, ku bibiri osanyukira ku kiruwa? Osanyuka kubeera nti yazaalibwa oba osanyuka okubeera nti yafa? Kubanga singa tugamba nti tukakasa nti ddala lwe lunaku lwe yazaalibwa wadde nga tewaliwo bukakafu, ojja kwesanga nga twali badde tukungubaga bukungubazi, kubanga omulungi khairul bariya sallallahu alaihi wasallam lwe yava mu nsi tekitugwanira kubeera nga tukuŋŋaana, okubeera nga tukuŋŋaana ku lw'okuzaalibwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kubanga ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam tebakikolako. Abubakar teyakikolako, Umaru teyakikolako, Uthman teyakikolako, Ali teyakikolako. Kati law kana khairan lasabakuna ilayhi, singa ekyo kyetukola abantu kye bakola okukuŋŋaanira ku mazaalibwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basala ente ne balya emmere nga ddala ekyo kyali kirungi nga yali ibaada, basahaba baali badde bwe bakitusooka okukikola. Era singa yali ibaada nga tugenda gifunamu empeera, omubaka alaihi salatu wassalamu teyalivudde mu nsi okuggyako nga atulaze nti ddala eyo ibaada. Wabula
yava mu nsi n'atugamba nti buli ekituyingiza ejjana kitubuulidde, buli ekituyingiza ejjana akitubuulidde, era tewaliyo mulimo gwonna nga tusobola okufunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'agutugambye. N'atugamba hal ballagtu, abange ntuukirizza? Basahaba ne bagamba nti naam kad ballagta. N'agamba teriyo mulimo gwonna mu mirimu gyonna nga gwali bayingizza omuliro okujjako nga ngubaganye. N'agamba hal ballagtu, abange ntuukirizza? Agamba nti yee otuukirizza. N'olwekyo law kaana khairan, singa kino kye tukola abantu kye bakola ekyokubeera nga bakuŋŋaana ku lunaku olw'okuzaalibwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, singa kyali kirungi lasabakuuna ilayhi, abalungi abatusinga abasinga okugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallama baali badde nga be batusooka okukikola. Naye olw'okuba nti tebaakikola tetugwanidde kubeera nga tukikola. Lwaki? Ne bwe munaalaba nti kituufu era kirungi tukikole, tekiriimu kalungi. Lwaki? Singa kyalimu akalungi basahaba ridwanullahi alaihim be baafuba ennyo era be baatawaana ennyo era be baalafuubana ennyo okubeera nga bagoberera sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati law kaana khairan, singa ekyo kyali kirungi ekikolebwa, lasabakuuna ilayhi, kyali badde nga tukyongerayo, kyali badde nga abo abaasooka basahaba ridwanullahi alaihim nga bakikola. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalivudde mu nsi okujjako yali badde nga akitubuulira. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, bannyinaze ab'ebitiibwa, okukuŋŋaana ku lunaku lwa mawulidi, okukuŋŋaana olunaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa, tekiri mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, era si mulimo mulungi, era si ibaada. Olw'ensonga tekyakolebwako abalungi abatusooka. Law kaana khaira lasabakuuna ilayhi, singa kyali ddala ng'ekintu omulimu ogwo gwali mulungi, abaatukulembera baali badde nga bakikola. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba, man ahdatha fi amrina haadha, oyo yenna atandikawo omulimu gwonna nga guyitibwa ibaada, n'aguteeka mu busiraamu, gubeere nga abantu bagugoberera nga bamugoberera ku ekyo kyataddewo, ma laysa minhu, mu ebyo byataleseewo Nabbi sallallahu alaihi wasallama, fahuwa raddu, omuddu oyo wakuddizibwa omulimu gwe ogwo. Tekigenda kukoma ku kubeera nti oddizibwa buddizibwa rabishiwo, wabula kigenda kubeera nti ogenda kubonerezebwa okuteekawo amateeka ago Allah subhanahu wa ta'ala g'ataateekawo, okuteekawo eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'ataateekawo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa nga abantu bonna badduse mu Makka nga batya ku kulumbibwa kwa Abraha. Amina yasigala mu Makka ng'ali ne Ummu Ayman nga muzito nnyo nga tasobola kubeera nga ajja kulinnya ensozi. Bano abalala bonna ne badduka ne babalekamu ne Ummu Ayman ne bagenda waggulu ku nsozi nga batya amagye ga Abraha. Kati tewaliwo obujulizi tewaliwo obujulizi bwankalakkalira, tewaliwo obujulizi bukakasa nti ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa nga 12. Lwaki? Kubanga ebiseera ebyo baalinga babalira ku events ezaabanga zibaddewo, era omwaka gwe yazaalibwa baaguyitanga amul fiiru, kubanga event eyalimu
mwalimu okuzikiriza amagye ga Aburaha. Era baba badduse baliyeyo waggulu. Kati Abu Lahab kyeyava atuma omu kubazaana eyali ayitibwa Suwaiba agenda alabe Amina ali kuki. Abu Lahabi Amina muwala wa muganda we, Amina muka muganda we na mwandu wa muganda we ali kuki atasobodde kugenda kulinnya lusozi. Kati bagenda okutuuka eyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazaalibwa. Kati kimanyiddwa azaliddwa olunaku ki. Era n'Abakuraishi bennyini tebaamanya lwaki amagye ga Aburaha gonna kugamba bagenda okuva waggulu mu nsozi ng'ekibuga kyonna amagye gonna gamba ng'ensi yonna ewunya musaayi buli olaba kafika mu gundi ono okugulu kwa gundi. Kati tebaabimanya okutuusa nga ono eyazaalibwa oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallama amaze okubeera ng'akuze n'aweza emyaka 40. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kusesula kuye egamba nti alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim taylan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kwe kumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza amagye ga Aburaha. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba man ahdatha fi amrina hadha, oyo yenna azuula ateekawo ekintu kyonna nga ibaada mu mulimo gwaffe guno yani mu ddiini y'Obusiraamu ma laysa minhu ekitali kyamuyo fahuwa raddu, ekintu ekyo kyakumuddizibwa. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba mu riwaya hadithi eyo nti man amila amalan, kati kuli kubadde kutandikawo wabula kati kukolera kubiri ebitandikiddwawo. Man amala amilan, oyo yenna man amila amalan, oyo yenna atandikawo akola omulimo ng'omulimu ogwo gwakola anoonyamu Allah subhanahu wa ta'ala kumusiima nga teguliiko njigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, laisa alayhi amruna, nga teguliiko njigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, fahuwa raddu, omulimu ogwo gwakumuddizibwa. Hadithi eyo nayo eri muttafaqun alayhi. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba alaykum bisunnati, mwekwate nnyo mwenywereze ku njigiriza yange wa sunnati khulafa ar-rashidin, n'enjigiriza abo abakhulafa abaddira Nabbi sallallahu alaihi wasallama ar-rashidin, abaali ku bulungamu, al-mahdiyina, abaali bagoberera obulungamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, min ba'di, ababalijja oluvannyuma lwange. Tabassaku biha, mukyekwateko nnyo enjigiriza yange sunna yange n'enkola yaabo abalinzirira mu bigere, wa addu alaiha binnawajiz, mugirumiseeko amannyo amagego. Wa iyyakum muhdathatul umur, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atwewaza n'atugamba wa iyyakum wal muhdathatul umur, mwewalire ddala mwewale nnyo ebyo ebintu ebizuulwawo mu ddiini nebifuulwa ibaada. Wa iyyakum wa muhdathatul umur, mbeewaza mbeekesa okubeera nga mukolera ku bintu ebizuuliddwawo mu ddiini. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, mazima ddala buli kintu kyonna ekiba kizuuliddwawo mu ddiini kiba kigunjeewo, kiba bid'a, kiba kigunjiddwawo. N'agamba wa kulla bid'atun dalala, wa kullu bid'atun dalala, buli bid'a yonna, wa kulla bid'atun dalala, buli bid'a yonna, buli kyonna ekigunjiddwawo mu ddiini buba bubuze. Riwaya wa kulla dalalatin fi nnaari, era buli bubuze bwonna bujja kutwala nyiniwo mu muliro.
era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga ebigambo ebyo yayongerangako ebigambo ebigamba nti amma ba'du fa inna khayra hadith kitabullah, ebigambo ebisinga obulungi ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, wa khayra umuri muhdathat wa sharra umuri muhdathat. Amma ba'du, yayongeranga yagambanga nti fa inna khayra hadith kitabullah, mazima ekigambo ekisinga obulungi ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era wa sharra umuri muhdathatuha, ebigambo ebisinga obubi byebyo ebizuule, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Nolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, tetusaanidde kubeera nga tukolera ku bigambo ebizuule mu ddiini. Tetusaanidde kubeera nga tukolera ku bigambo byonna ebizuule mu ddiini. Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ekyo kyonna kyonna omubaka sallallahu alaihi wasallam kyazze nakyo mukyekwateko. Era ekyo kyonna omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatuganye tubeere nga tukyewala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana okubeera nga tukolera ku ebyo byonna ebizuuliddwako mu ddiini nga tebiriiko njigirizaye sallallahu alaihi wasallam. Era Allah subhanahu wa ta'ala natugamba falyahdharu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Begendereze nnyo, babeere mu kutya abo bonna ababeera nga baawukana ku njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga baawukana ku biragiro bya nabbi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, okubeera nga bafuna ebibonerezo. Wal fitna almuradu bil fitna, ekigendererwa mu fitna wano okubeera nga abantu abo bagwa mu bukafiri oba nga bagwa mu shiriki, aw yusibahum adhabun alim, oba okubeera nga bajja kutuusibwako ebibonerezo ebiruma. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, si buli mulimu gwonna ogukolebwa nti gwa mulungi mu ddiini, era si buli mulimu gwonna ogukolebwa nti guba uli ku njigiriza ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ekireetera ekyo abantu okubeera nga baggwera mu bidaati ya bintu nga 4 oba 5, wabula nja kwogerako kimu oba 2. Ngera kwogerako nti ekiviirako ekyo abantu okubeera nga baggwera mu bidaati, okubeera nga bamaseeka Allah subhanahu wa ta'ala besitula amadaala ne bagenda ne bamanya ne banoonya okumanya, basirikira amazima. Basirikira amazima, abantu kati nabo ne bakola nga tebalina kuwabulwa. Kati bamaseeka bano abaali badde bawabula abantu ba ulama, abaali badde bawabula abantu bano, abasajja bagenda ne basoma ebimu, kati ne bakomawo ne batagitegeeza abantu ekyo kimu ku bulwadde obusingira ddala okubeera nga bubeezaawo bidaati. Lwaki? Kubanga bamaseeka bagenda okusoma ne bakomawo ne batategeeza bano abantu be baalekawo nti ekintu ekyo kikyamu. Kati nabo bano abagenda okusoma ne bajja ate nabo ne babeera nga nabo beegatta ku kino ekikyamu ekyebalekawo nga bakikolebwa, so kati baali badde nga bakigaana bugaanyi okubeera nga tekikolebwa. Kakati ne kibeera nti tewali njawulo wakati w'okugenda kwabwe okusoma n'obutagenda, kubanga bagenda basome bakomewo batiise abantu baabwe, wabula bagenda ne bakomawo naye nga tebatiisi, nga ne beegatta mu bibaale, ne batatiisa abantu baabwe, ne beegatta mu ebyo bye baaleka abantu bakola. N'olwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, twewale nnyo okubeera nga tukolera ku bintu ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatugaana. Tubeere nga twewala nnyo okubeera nga tukolera ku bintu ebyo ebitaliiko njigiriza ntuufu.
Allah subhanahu wa ta'ala natugamba lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dala mulina okuva eri omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala uswatun hasana ekyokulabirako ekirungi eryani liman kana yarju Allah wal yawm al akhir eyo yenna asuubira okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala era nga asuubira n'okubeera nga ajja kuyimirira maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era wadhakara Allahu kathira nabeera nga ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala bwe tutabeere bwe tutyo tujja kubeera mu bantu abagenda okubeera nga tuzikirira. Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar nabo abasookawo min al-awwalina min al-muhajirin wal ansar abasookera ddala mu bamuhajirina ne ba ansari والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم نابا بابا قبرنا نبجا بابا قبرنا الله سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم الله يبسيما ورضوا عنه وأدى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكنوا كويسيما وكواتو نولت بغانا بانغا بيتيوا tugenda kugenderanga ku bintu ebizuule kubeera nga tugoberera ebintu ebizuulibwa mu ddiini buli lwowulira nga bakugambye nti ekintu ekyo kiri bidaa please kyewale oleme kubeera nga okikolerako. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutekemu abo abawuliriza ebigambo ne tutwalamu ebirungi mu byo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.